bino bya biruma abalonzi bino bya biruma abalonzi bino bya binyika abalonzi bino bya nyini bileta n'abasuuzi Adam bino bya biruma abalonzi komiti yagikuŋŋaanyiza dda n'abasajja bikawuula biri eyo wansi abiriisa mmere biri ebiri akawunga bateekateeka ekiro ky'olwaleero okuyingirawo bakube ekibaati ku mwala gwaffe. Okwegema ebinza okuddira kati Lukwago awandiikidde ebitongole okuli kayisoyiso wa gavumenti akuli oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ko ne Nema bayingire mu nsonga zino. Mukulu ky'ofa togabye n'emyesa kabanga. Tubabuuza nti property gye muwaaye wahamu yammwe. So abo twagala government Parliament bakwateko zezimu ku nsonga zetuwadde mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition atwale ku floor ya Parliament bakanga vule ba minister ababiri. Kubafu wano tuyinza okuba tetubalinaako buyinza. Hello Uganda! Aha. Kati essaawa za leero kukukuba ebibaati ku mwala gw'e Nakivubo. Era ensonga wazitwalidde Lupu Joel Ssenyonyi ensonga ezo bazoogereko mu Parliament era ng'olaganga ggwe oba oliawo bw'otalina buyinza ku baminisita ba Kampala oba oliawo abaawaddeyo omwala gw'e Nakivubo. Nze abuuza era nnyongera okukkaatiriza kino nga nkubuuza Lukwago ebyuma bya kasasiro webridge ezaali zaagulibwa nga zirikola kiteezi okubbibwa okutwalibwa e Rwanda bwe wakitegeera kyo wali tosobola kitwalira Joel Ssenyonyi kukyogerako mu Parliament oba kyo obuyinza obukitereeza era obukomyawo ebyuma ebyabbibwa wali obuyina. I am finished. Ne kano kakulu nakyo kibuuzo. Ebiyasi Lukwago nze abuuza gwe okujja okutubbirako ng'ahamu wagenda okuba ebibaati ku mwala gw'e Nakivubo watulumiriddwa ng'Abannayuganda ng'abawangaalira mu Kampala oba akaseera k'ebyobufuzi kaabadde katuuse ng'onoonya ekyo ekiri kutunda mu bantu Nkatatoye oba lwakuba ddiiro eyo tewagiriimu oba osanga kubanga kyenkakasa era kyemmanyi ddiiro gye walimu ey'ebyuma by'ekiteezi walayi ya Mungu yo tewajja kutubbirako ng'Abannayuganda ng'abanna Kampala tewatubbirako era tewagitwala wa Joel Ssenyonyi report eyo kujja amplifyingira mu Parliament banoonye baani ba culprits ababba n'okutunda ebyuma bya kasasiro ebyali biguddwa byakola kiteezi okubitwala e Rwanda. Okisanga Uganda ebyuma ebipima kasasiro KCC ebyagula ne bitundibwa ku muliraano e Rwanda ate kati bye bapangisa obuwanana. Era byuma byatuuka bityo okubeera ne bamanya nti byagenda e Rwanda ne batabaako kye bakola. Ebyuma byagulibwa buwanana walayi kati mupangisa bipangise ekyo kyo tewajja kutubbirako naye ekyomwala wayanguye nojja n'otubbirako nga amuwagenda okuba ebibaati ku mwala. Wiiki ewedde Lord Mayor wa Kampala Salongeriyasi Lukwago yabatodde ekyama nti omusuubuzi omututumufu mu Kampala James Kiggondo yali amaliridde okuzimba ku mwala gwa Nakivubo Channel ogusangibwa wakati mu kibuga Kampala. Nekimana ekibeerawo nze abuuza ebyuma ebyakasasiro ebyali byagulibwa webridge ebyekiteezi byo nga tewajja tugamba lwaki tubitegeera omaze kutuuka mu kakiiko ka Kosase. The Auditor General Report of 2011-2012, which was assessed by our processed by our Internal Public Accounts Committee, and they have presented the latest report, 2025, January 2025. They indicated that our web bridge at Chitezi was stolen by KCC officials and took it to Rwanda. Rwanda. They stole it and took it to Rwanda. Wallahi muli babi. Lukwago, muli babi. Lukwago, eggwanga teriri basonyiwa. Lukwago, banna Kampala tebali basonyiwa. Bano bonna system yabalya. Akina Lukwago, akina Besigye, akina Mpuuga Bitaano, bonna bakozi ba Mwami Museveni.
Mungu akupumzike salama, wana wa udongo. Marina Alexandria. Until we meet again, the struggle continues. Bino bya biruma abalonzi. Bino bya biruma abalonzi. Bino bya binyika abalonzi. Bino bya nyini bileta n'abasuuzi. Adam bino bya biruma abalonzi. Akufukana nyine boyeza. Okwagala abalozi okukusiiza. Okutuvuma muna bona bawuza. Kapita byatala amasekoze nelaza. Ekituluma bayaye kutufuza. Kuba kutuyisa mu maaso. Butatulaga bufera bya mu maaso. Nokutugoba ku ngudo sitekaso. Mwagala tulye wa mubira bagaso. Sente z'emisolo mugula bugali maaso. Mwana wamayogera kituufu. Tuwandowooza yonna bwetabeera ntuufu. Kitigwa tolowooza mu butuufu. Bina bigenda masola babyo bituufu. Tosereka buseresi. Walete ndowooza yonna bwabela ntafu. Bwabela megumba tukuwe maksi. Alakwagala kituufu tukuwe kilapu. Mwana bino naffe bitulenie. Tetukole kinga bikaze betulimye. Tewali mirimu kyokka tulaga tusome. Endowooza yo giweleze muwa matulumye. Bino bya biruma abalonzi. Bino bya biruma abalonzi. Bino bya binyika abalonzi. Bino bya nyini bileta n'abasuuzi. Adam bino bya biruma abalonzi. Mugamba kabi denja. Nze vubutokako denja. Mateeka. Omukulu ono bw'aba atandise okutereeza ekifo ekyo, ani agenda okumusupervisinga? KCCA yeyina okusupervisinga egendewo bagambe nti kakati omwala gwina kubeera size bweti. Kati aba KCCA tebalina buyinza obwo kubanga si be bamuwadde olukusa. Kati awe wali obuzibu. Ffe enkulaakulana tugiyagala, oba haamu yagikolako oba ani oki. Naye lwaki tetugoberera mitendera mituufu? Omwogezi wa NUP era akulira oluvuganya gavumenti mu Parliament, Joel Ssenyonyi, wano wasabidde gavumenti ette ku bigere wabula n'ekibiina kya kuyita bakansala baabwe abasongebwamu ennwe era bwe gubakka mu vvi bajja kukangavulwa. Tupulaninga okusinkana bakansala baffe batunyonyolemuko byajja bitya nakyo kosa abamu bagamba tebaaliwo n'ebirala naye abaaliwo bajja tunyonyola resolutions ezo zino zaava ku kiko. NUP esabye abalina obujulizi ku bannakibiina abalumirizibwa babo batwalire oba baloope ku poliisi bavunaanibwe mu mateeka. Muliite obujulizi nti ono buno obujulizi ono bamuwa ssente bweziti ne bweziti tusobole okubakolako politikale. Naye tugamba nti ensonga z'enguzi n'okuba ssente y'omu musolo political decisions tezimala. So mutu obujulizi obwo ffe tutekinge political decision. Naye n'ensonga ezo muzitwale ne mu kooti. Abakulembeze mu NUP bakanyiza n'abatembeeyi abaddukidde gye bali nti Kampala yandyongera okudobonkana gw'ate olaba abadde adooba n'amatabanga nakivubo si mubikke olwo bw'anaazimbibwako. Waliwo emyala gye bakola nga bagenda teeka mu myala amaduuka mazima. Ekitegeeza nti ye ekikye kyaggusa kirala ate ensi agirimba kirala. Abaami n'abakyala olunaku olwaleero ebula ennaku ntono nnyo ekibiina ekya NUP okutandika okugaba kaadi eri abo abajagala okwesimbawo naddala ku kifo eky'obubaka obwa Parliament. Mu vidiyo eno nkuleetedde constituencies ez'enjawulo n'abo abazeesimbyeko oba n'abo abeegwanyiza tiketi ey'ekibiina ekya NUP. Era mu ngeri y'emu vidiyo eno ngenda kuwaayo nze nga wanu yuggi be nandibadde neetaaga ekibiina ekya NUP be kiba kiwa kaadi oba kategeerekese. Vidiyo eno ngenda kuwa naawe omukisa gwe mwonna mube mmenya okusinziira mu constituency ze ngenda okukuwa. Ngenda kukuwa constituency eziwera ddala nga 10 nnamba omuli abo abeetaaga tiketi y'ekibiina ekya NUP. Then atenze nkuwe gwe nandiyagadde ekibiina kya NUP gwe kiba kiwa tiketi yakyo. Okusookera ddala ngenda kusookera mu kibuga Kampala oba Central. Eyo sigenda kwogerawo bigambo bingi, ngenda kunzika nga ngamba oba ngenda tandika era mpunzike. David Lois Rubongoya tavuganyizibwawo. Awo nvuddewo ngenda kuddukawo speed nnyo. Then ekifo ekyokubiri era woman MP wa Kampala waliwo Winfred Nakandi, waliwo Zahara Luyirika, waliwo ne Shamim Malende. Nze wanu yuggi nandyagadde
bawe Shamimu Malende. NUP muwe Shamimu Malende bwenjagala nze okukwagala kwange era kyenjagala singa kiba nja kuba musanyufu nnyo ku bantu abasatu Winifred Azahla Lwirika ne Shamimu Malende awo ngenzewo ne Shamimu Malende ku kifo eky'omusajja Kampala Central ntaddewo David Lowis Lubongo ya SG ow'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform. Then ku ky'omukyala nonzeewo Shamimu Malende. Mu speed ey'obwanguko oba ey'amangu mangu njagala tugende mu Nansana Municipality. Nansana Municipality mu kaseera kano wetwogerera mubaka aliyo bamuyita Wakayima Musoke ono munnakibiina kya National Unity Platform. Wabula Wakayima Musoke ono ku mulundi guno tiyajjeeyo mpapula oba teraddeyo kusaba kwe okwokwesimbawo nate naddala ku tiketi ey'ekibiina ki National Unity Platform. Tetumanyi oba ateekateeka okujjanga independent naye ku lw'ekibiina kya NUP tiyajjeeyo mpapula oyo ne tumuteeka ku mabbali. Gye bali bangi eyo naye ngenda kutundyako abantu babiri mu bantu ababiri mwenjagala nze omwera ngenda mumukuwa gwe nandiyagadde aweebwe kaadi. Nga tuvudde owa Wakayima Musoke ono Wakayima Musoke nno mu Nansana yenena municipality oba mu Kampala wano nga tute Wakiso biki mu Wakiso yonna kale mu Wakiso yenna ono Wakayima Musoke mu kaluka 2021 ye musajja yasinga okufuna obululu obungi kubanga yafuna obululu almost emitwalo 10 miramba abamuddira bafunanga mitwalo 2 3 wewatyo. So yafuna obuwanguzi obw'amaanyi ennyo mu kalula ka 2021 wabula ono yaterebukamukko wakati we n'abalonzi babe Nansana era mmanyi yensonga yemu lwaki teyagadde kudda naye oyo taliiwo tumuvuddeko speed kubanga tagenda kudda tiyawaddeyo kusaba kwe. Then tulinawo munnamawulire Zambali Blasio Mukasa mu ngeri yemu tulinawo ne Saabayimbi Ibrahimu Mayanja abangi gwe mumanyinga Big Eye. Ku bantu abo ababiri bonna mu ndaba y'ebintu abasinga mwina we mulaba naye nze nga wanu yuggi mwanattu nandyagadde ekibiina ki NUP kikwate tiketi kijiwe Ibrahimu Mayanja Big Eye. Ojja kumbuuza lwaki ensonga yiino. Mu Nansana Municipality kituufu Zambali Blasio Mukasa mwatambulidde ebbanga lyonna oba mwavudde kubanga tumumanyiiko kaliya Zambali y'amawulire yagitandikira ku Nabweru Community Radio wano radio eryawo y'ekizinda we yatandikira mwana wa mu Nansana naye amazima gali nti Zambali Blasio Mukasa ebikolwa bye n'ebigendo mu bbanga ery'emabega twogera ku biseera biri eby'emabega tabadde nnyo active mu nsonga z'ebyobufuzi. Ibrahimu Mayanja Big Eye abadde active wadde yasoka kubeera wa NUP n'akyuka n'agenda ku ludda lwa gavumenti lwa NRM naye alinga bannayuganda abalala nti bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 bali bawagiddeko gavumenti ya NRM wabula ne bakyuka ne badda ku side gye baga kati ne Big Eye ng'ojje kutulia nti yali wa NRM n'akyuka nkugambye bannayuganda bangi abalinga ba Big Eye nange nga mwendi nalina ekibiina kye nali mpagira n'enkyuka n'enzija mu NUP kakati Big Eye sawa tumwogerako ngo wa NUP tumi nandiyagadde ekibiina ki NUP kiwe Ibrahimu Mayanja Big Eye kadi. Speed awo kanveewo njaga tugendeko mu Makindye West. Makindye West eno mu kaseera kano we wali omubaka amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Ekituufu kiri nti Alan Sewanyana ali ku tiketi ya kibiina ki NUP naye okusinziira ku genfuna ag'omunda ddala Alan Sewanyana tagenda kufuna tiketi ya kibiina ki NUP. Kakati okuvuganya kwa wano kuliko abantu basatu ku bantu abasatu era ngenda kuwanze gwenjagala era gwensuubira aweebwe tiketi ey'ekibiina ki NUP. Okusookera ddala waliyo omusajja amanyiddwa nga Mulyannyama. Mulyannyama waliyo n'omusajja omulala amanyiddwa nga Musiri David ow'Enseenene. Tumi Musiri David
gwe njagala wawe kadi lwaki nti ne ku mulundi guli ogwa Alan Sewanyana okugenda mu parliament amazima gani nti Musiri David ono ye yali adiserving bokuba kadi olwokuba nti Sewanyana yali muvubuka muto ate era nga alina experience munda mu parliament abatuuza Musiri David bamugamba so kale tukusaba dako wali bakola na agreement weeri nti Musiri David Alan Sewanyana agende ekisanya kimuba bibiri then alekere Musiri David to me Musiri David adiserving bokuweebwa kadi era gwe njagala bawe eyo Makindye West kakati njagadde tugende naddala Lubaga South Lubaga South tusaze tuvudde West ye Makindye tugenze mu Lubaga South Lubaga South eno omubaka aliyo bamuyita Mukasa Aloysius Toton Gold oba nanyini wa company egejjesa omubiri abanje mwatumanga fako Mukasa Aloysius ali ku tiketi ya kibiina ki NUP yaliyo wabula okusinziira kugenfuno bagekakasa ddala gesigika Mukasa Aloysius ayinza obutaweebwa kadi Mukasa Aloysius ono avuganya abantu okuli wano wammanga okuli Engineer Nasolo ono kanzije mbabuulire okuli ne Obed abanji gumanyinga Rain then kwe kuli n'omusajja amanyiddwa nga Muga Adam oba dokita w'omusawo si wa bisolo w'abantu kakati tumi kubano bonna nga bowulidde nze njagala tiketi y'ekibiina kya NUP mu Lubaga South bagiwa omukyala amanyiddwa Engineer Nasolo nkuwensonga lwaki abawa Engineer Nasolo Engineer Nasolo ono mubyebufuzi bano bonna nga obataddewo kabono Mukasa Aloysius mu bantu abaludde mu byebufuzi by'e Lubaga ono Engineer Nasolo abasingako olaba wadde Mukasa Aloysius Mukasa essaawa zino ye mubaka aliyo naye amazima gali nti agenda okujja ku bubaka bwa parliament tiyali munnabyabufuzi era ekibiina ki NUP kyakola nnyo okubanga afuuka omubaka wadde yateekamu nnyo ensimbi kubanga musajja mugagga ddala era akaluka 2021 nga tugenze ku mmeeza ne tubala be bamu ku bantu abasinga okuteekamu ensimbi mu kifo ky'obubaka bwa parliament so oyo ng'oggyeko ekibiina kya NUP kyamuyamba nnyo okubanga ajja mbaka wa parliament so awo nze nga nze njagala baweewo omukyala amanyiddwa Engineer Nasolo Lubaga South yes Lubaga South then tugende Mukono municipality eyo sagala kwogererayo bingi waliwo omusajja bamuyita Mulindwa Ismail abali ku TikTok kuno mumumanyi musajja mwegendereza nnyo ddala Mulindwa Ismail ekyokubiri musajja muyivu Mulindwa Ismail ebbanga lyabaddewo tatyoboolangako birowoozo bya bannayuganda oba muntu wa wansi n'ebiseera ebisinga walabikidde ng'ayogera oba ku TikTok oba wa ensonga ya bannayuganda n'oba nga waliwo ensonga etakwatiddwa bulungi ajja n'awaawo endowooza ye ate endowooza ye gyawe ebiseera ebisinga ebeera ku muntu wa wansi so awo saagala kwogera n'abalala baavuganya nabo saagala kuboogerako awo njagala NUP Mukono municipality mukwate Mulindwa Ismail mumuwe kadi okwagagwala kwange nze kale kyenjagala simanyi ggwe then era Mukono South waliyo musaayi muto naye saagala kwogera bagenda kuvuganya nabo waliyo musaayi muto bamuyita Maseruka Robert ono yaliko ne Judy president wa Makerere Maseruka Robert Mukono eyo naye sigenda kwogera bingi ku balala abamuliko gwe njagala NUP ewe ticket then nawala Bukoma Nsimbi ku kifo ky'omukyala naye saagala kwogerayo bingi waliyo omukyala Nakato Shakira omukyala oyo omweruyeru omulungi oyo tumi yabadde serving wakati era mwagala awewe kadi ey'ekibiina ekya NUP mu bantu b'e Bukoma Nsimbi oba abeere mama Bukoma Nsimbi tumi Nakato Shakira omukyala oyo omweru omwana omuto awewe ticket then njagala speed era tugende Busiro East eno wewali Busiro East ye kyengera biki nawasigadde kyengera egenda simanyi Bulenga Mityana Road oyo pate zimu ziri mu Busiro East
omubaka aliyo wa kibiina ki National Unity Platform amanyiddwa nga Sseggona Medad akali amaggwa mu nnamateeka. Ono yakafuga ebisanja 15 abantu b'e Busiro East. Wabula ono alina okusoomoozebwa nti ekibiina ki NUP we kyali kibeetaagira okubeerawo ku lw'ekibiina tebaabeerawo. Ntegeeza ki? Omuvuyo ogwalabika ogwa Mathias Mpuuga ono Medad Sseggona y'omuggo gubataale kangulu, era okuva olwo enkolegana ye n'ekibiina kya NUP yajjamukko amatankane. Ono Sseggona Lubega era omulala ali mu kifo yeegwanyiza tiketi y'ekibiina NUP Busiro East gyendiko waliyo Emmanuel Magola Matovu Nagagga. Emmanuel Magola Matovu. Then waliyo ne omusime wa Kabaka Tha Mathias Mulumba Walukagga. To me ebyo nanga tubijjeewo Sseggona ye mbadde nsaba tusooka tuweemu. Then nange wano nafunye akaseera akazibu okusala wani gwe njagala aweebwe nina maze nensalawo. Natudde nembalamu Emmanuel Magola era mu byobufuzi ebyebusiro East ebyedala abiruddemu kubanga musajja naavuganyiza ebisanja byonna ono Medad Lubega Sseggona byabaddewo naye nga tawangula. Naye abadde ku ludda oluvuganya abadde ku FDC ebiseera ebisinga kati yasaze dino nadda ku NUP. Ndowooza lwa experience ono yandibadde adisavingibwa okuweebwa kaadi. Naye tumi omuyimbi Mathias Walukagga eyabadde meya w'Ekyengera Town Council gwe njagala weewe kaadi. Ensonga yiino mu ggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja muyimbi n'asituka n'ayingira ebyobufuzi. Kirizagaana abayimbi mu ggwanga Uganda ennamba esinga obunene ebyedala Kyagulanyi yafuuka mulabe waabwe kubanga tukimanyi mu Africa oba mu Uganda omuntu buli wakusingako eddaala ennamba esinga ekuwalana oba egaana okuyimirira naawe. Era bwe kyali mu bayimbi ab'eggwanga Uganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono Mathias Mulumba Walukagga ebbanga lyonna azze ayimirira n'abantu nga tannabeera na munnabyabufuzi. Mujjukira ennyimba ze yakuba ssentebe w'ekizinga abantu bakoowu bbanga lya mabega eri kugamba ayina element ya Kyagulanyi nga tanajja mu byabufuzi yali ayina ennyimba era ze yajjanga akuba ne Mathias Mulumba Walukagga kyekimu lyekkubo lyali akutte. Ate ekyokubiri Mathias Mulumba Walukagga ebbanga lyamaze nga meya w'Ekyengera Town Council ebyaddala teyeemulugunyizibwako akoze kyalina okukola wadde kubadde kusoomoozebwa kwa amaanyi. So nze tumi Mulumba Mathias Walukagga aweebwe tiketi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Eyo sigenda kulwayo tugende mu Bamunanika constituency. Bamunanika constituency eno omubaka aliyo bamuyita Sekitoleko. Sekitoleko ono yandibadde mubaka mulungi naye ebbanga lyamaze mu parliament yatuuka akaseera n'abeera omujeemu eri ekibiina kya NUP. Era ne kusagala Mathias Mpuuga Nsamba ono yali ku side era ne sawa yakakati ali ku side ya Mathias Mpuuga Nsamba wadde ate ng'alaga wa NUP. Era waliwo n'emikolo egimu egyakolebwa mu makaage eyo Bamunanika omugenyi omukulu yayita Mpuuga mu kaseera ako ke yabeera ku minzaani. Ono yawakanya ekibiina ekya NUP. Kitegeeza nti ono keetonye kagwake tayinza kuddamu kuweebwa kaadi. Wabula abantu be Bamunanika constituency nyina essanyu okubategeeza ono gwe njagala aweebwe kaadi bamuyita Walugembe Arnold. Walugembe Arnold ono mwana muto ddala ayina emyaka 24. Wabula ekinjawulo kyayina nti ono yaliko Judy President ekyokubiri ebyobufuzi bye abitandikidde mu ssomero ery'ekibiina ekya National Unity Platform ngamba bino ebyobufuzi eby'omutendera ejjo waggulu nti aviiridde ddala mu ssomero ly'ekibiina ekya National Unity Platform wali ekamooca ze zimu ku ligimu ezifulumye mu ssomero eryo. Ekitegeeza nti ebyobufuzi byeno omwana w'emyaka 24 Walugembe Arnold byekuusiza ddala ku nnono z'ekibiina ekya NUP nti azimbiddwa munda mu NUP munda mu kibiina. Ekitegeeza nti ono ebyaddala adisavingibwa okuweebwa kaadi era gwe njagala aweebwe Bamunanika. Ng'oggyeko n'ekirala mwana mu myaka 24 gy'alina
akolera eddala ekibiina kubanga mu bamunanika constituency eyo yazimba n'ekitebe ky'ekibiina gye kiri akumye abavubuka bangi ne badda ku side y'ekibiina kya NUP. Oyo naye gwe njagadde aweewe kadi bamunanika constituency. Tugende Kyaddondo East. Kyaddondo East eno we wali President Jasula Dr. Kanokiza Besigye mbanyogeraga bwentyo eyo Kasangati. Eno mubaka aliyo bamuyita Muwadanku Nnyingi. Muwadanku Nnyingi ng'oggyeko ebyafaayo bya Kyaddondo East ebiyinza omukuba ntumi yali badda agwanira okuddizibwa kadi ey'ekibiina kya NUP. Wabula ebyafaayo bya Kyaddondo East biraga nti teri muntu eyali afuze bannansi ba Kyaddondo East nga mubaka wa parliament ebisanja 2 nti nalondebwa kati ng'oyo yalondebwa deni neoguddako ne bamulonda tekibangayo kati ebyafaayo biyinza omukuba naye ono avuganya waliyo Kayanja Moses waliyo n'omulala bamuyita Tom Muwonge loza mumanyi bulungi Tom Muwonge naye kubano wadde ebyafaayo birina kye bigamba naye nze nnyinira ne Muwadanku Nnyingi naye adisavingibwa okubanga aweebwa tiketi yekira gwe njagala aweebwe. Then tugende mu Kira municipality. Kira municipality omubaka aliyo si wa NUP naye tukize tugaane wa amaanyi bamwita Ibrahim Semujjunganda omwana w'Erwengo Bijaba ekyazanga Bijaba ye mubaka aliyo naye abafugidde emyaka mingi ali myaka 215 we watyawo Ibrahim Semujjunganda kakati eno waliyo vaawo mpitewo wadde Ibrahim si wa NUP naye waliwo banna NUP abagamba ono ffe gwe twagala ono kwe tusibidde wadde nga ba NUP naye NUP enayo abantu bayo babiri nayo beyaleese okuli Lukwago Jime kwoteeka ne George Musisi munnamateeka. George Musisi tumi gwe njagala aweewe kadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. George Musisi nze nga wanu gwe ndaba disavingibwa okuba nga aweebwa kadi yasobola akano bana kagenda bayinza obutakategeera bulungi naye Musisi John oba George Musisi ebyaddala alina omukulu gwazimbye ng'agwesigamya mu bannamateeka. Yes, so bwe bamuwa tekijja kumpisa bubira nsaba gwe wabawa eyo. Deni atugende e Kalungu wali omusajja wange naye bavuganya nabo saagala kuboogerako. E Kalungu East wali omusajja wange bamuyita Kiruta Nkeretanyi. Kiruta Nkeretanyi musajja wange kasajja ako nkaagala tekakimanye akikisinga okuluma tekakimanye nti nkaagala. Abantu b'e Kalungu East mbasaba Kiruta Nkeretanyi tumuwe obulunga bungi atukiikirire abakiikirire siri w'e Kalungu nze ndi wa Lubaga wano ndi wa Lubaga naye nsaba abantu b'e Kalungu Kiruta Nkeretanyi sigenda kwogera ne balala baagala tiketi oba bagenda saagala nabbawa amasannyalaze tulonde oba NUP mbasaba muwe ono omwana omuto Kiruta Nkeretanyi eyo nayo kanveyo speed. Then tugende Busiro North wali musajja wange Nsubuga Paulo oba Paulo bamuyita Po mbategeeza Paulo ye mubaka ali ono yalina ebyafaayo nti yagenda mu parliament nga mwana muto ddala wabula kano kankaddemu wabula okusinziira ku bantu be Busiro North ennamba esinga obunene bwogenda n'obabuuza mu kaseera kano okusinziira ku laavu gye baamulaga mu kalulu akawedde eyinza okuba nga yasaluka sigambe talina maanyi agalina era NUP singa bemuwadde tiketi aba asobola okuwangula. Ono avuganya okuli Kiyingi Sadaati oyo omulasita gwe manyinga Asadaman. Then waliyo n'omu abamuyita Kasita Bukenya ne Semaganda Ronald. Kakati wano Ronald n'Ensubuga Semaganda Ronald n'Ensubuga Paulo bobo tunulya obateeka ku mmeeza bano be balina amaanyi ku ground byaddala naye ate ng'eggwanga Uganda twagala okusiiga element ennene
eri abantu bonna nti naawe osobola okusinzira bw'ofaana oba bw'olabika oba emyaka gy'olina ndowooza wano njagala tumi baweewo Sadamani Makebe oba Kiyingi Sadat tumi nabagambye nze nga ntandika wano njagala baweewo Kiyingi Sadat aweebwe tiketi y'ekibiina ekya NUP eyebadde Busiro North. Then Busiro South ndowooza nsembeyo ne Busiro South ku lwakadde Busiro South kale ngenda kubongera Busiro South waliyo Matovu Charles ono munnakibiina kya NUP era yaliyo ng'omubaka waabwe wabula okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze oba kwemmanyi Matovu Charles ayinza obutaddizibwa kaadi ya NUP nga beesigama ku ground because nti n'akalulu akawedde aka 2021 okufuna tiketi y'ekibiina yali munnamukisa ddala kubanga abaali balina okufuna tiketi awo baafunamuko kale naye oyo yaliyo ye mubaka aliyo bamuyita Matovu Charles. Then waliyo na bamuyita Kikomeko Saulo ono naye ayagala then kwoteeka yali governor wa Wakiso Matia Lwanga Bwanika ono agwa mu kale akabinja ketumanya aka DP block oba mkyakajjukira simanyi naye ono mu myaka 15 gyamaze ng'afuga banna Wakiso nga governor teri amubuusabuusa ebyaddala teri amubuusabuusa empeereza ye era yatuuse okuvaawo n'agamba kino kifo kankite nga yeeyagalidde era nga abantu b'e Wakiso bakyamumiisinga oba nga bakyamwagala bamu ku bannabyabufuzi abavudde mu kifo gye baabadde nga bakyayagalwa wadde abadde abafugidde emyaka 15 onajjukirwa nnyo mu kulwanya obutonde bw'ensi okusingira ddala nga tatiira muntu yenna ku liiso mwamulabako n'obutambi obumu ng'ayina abanene mu gavumenti baayisaamu kwawo n'abagamba mwe baani oyo Matia Lwanga Bwanika y'omu ku baagala ekifo ekyo ekya Busiro South. Then mbagambe Kikomeko Saulo Matovu Charles then ne Matia Lwanga Bwanika tumi bwenjagala bawe kaadi kubanga ebyaddala obugereza bwabadde mu emyaka 15 bonna abalese nga basiimu teri n'omu abadde nga tamatidde empeereza ye eyo ebadde Busiro South. Then waliwo ne Sekigozi naye gyali eyo naye tumi ngenzeewo ne Matia Lwanga Bwanika eyabadde governor wa Wakiso district. Then ndowooza kale kankomekaawo then nja kudda n'ebitundu ebirala okuli Nakaweeyo Waisa Mufumbiro we yeesimbye bonna be yeesimbyeko sigenda kuboogerako wabula gwenjagala aweebwe tiketi wonna gye yeesimbye. Then kanjabulemu Abubeka Kawalya wali Rubaga North naye gwenjagala addizibwe kaadi y'ekibiina then n'ebitundu ebirala naawe nsaba obeere munnamukisa osobola okulondawo ekitundu ky'oyagala nzije nkukubiremu ttooki oba osobola okugenda mu comment section n'oteekayo gwe ky'owuli oyogera oba ky'oyagala ku bantu abo bonna bennonze okubanga benandyetaaze ng'ebula ennaku mbale okubanga NUP egaba tiketi benandiyagadde ewe tiketi ku lwa kibiina n'okuvuganya eri abantu abalala. Then waliyo n'ebitundu ebirala byesoogedde naye tulinde paati endala nja kwongera okuba nga ngireeta. Subscribing omukutu guno gwa 1 UG YouTube channel then ebisigale tunaba tunaabirabira eyo. Then n'ekirala omulabi w'omukutu ogwa 1 UG media uliriza kano ke kaseera mulindwa kubadde walindirira edda mu kaseera katono nnyo okuva kati gwe Munnayuganda ali ku mukutu guno gwa 1 UG YouTube channel tugenda kutandika okutuukira ddala mu kitundu kyo tujjayo ensonga ekuluma nakutegeeza bw'oba olina ensonga gy'olina nga oyaga tugikwateko Meya Lukwago
kekasera nawe umulemu ku bwa meya amazima gali nti emyaka 15 gyobadda we appreciate byonna bikoze ogezezzaako kale naye amazima gali nti entalo zikusingidde okuweereza bannakampala amazima ekintu ekirabibwa n'omwana omuto nti Hamis Kiggundu ekintu kyayagala okukola awo kya mugaso nnyo naye olw'okuba tokwatagana naye olw'okuba mu ddiru tewaliimu olw'okuba Zahara eyakiyisizza yali ayagala kujjamu bwesige luli kati olowooza nti kekadde akatufu okwokumwesasulizaako ng'omulaga nti ng'ogamba bano abadde bakolera ku mwala nti oyo Zahara eyabiyisizza era Hamis kaalaga akapapula kekanokokka meya omwala ogwo gukusanyusa gwe woosula wafaanana watyo meya olinayo wa famire ye akolera ku mwalo ogwo bonna bakolera mu bizimbe gwe lwaki toyagala bazimbewo bizimbe n'abala babeerenga abafamire bo bakolere mu bizimbe ebyo KCCA yali yeetaaga obuwumbi obusoba mu 100 okutereza drainage system eyo Hamisa akugambye muzisigaze actually balizolovinga nga sente ezo Hamisa bamuwa obuvunaanyizibwa bw'okudevelopinga omwalo ogwo sente ezo bagenda zikompensatinga abo abanyigiriziddwa mu ekyo abadde bakolerawo abadde balinawo business abadde n'ebirala ebifaanana nga abadde stage za boda biki bonna bagobeddwawo balina okubeera compensated naye tosobola nakukyogera kuba okimanyi ojja kubanga eyeekubendo tosobola nagamba abantu nti balina obba compensatinga oli looya bayite bonna ababadde bakolerawo obawandiike ogenda osabe compensation yaabwe okusinga okugamba mbu sibimanyiiko bye bakoze bikyamu gw'omwala gufaananira bulungi ogulimu ababbi abakubi batteke babeera omwo abayaya banywi benja nga banyakula obusimu babeera omwo embwa kapa biki ebimera ebivundu byonna babisuula omwo omwala gujjula ne gubooga ne bagwamu ne bafa neera stiru enkulaakulana bwoto bwe wayogerera ekisaawe kya Hamu Lukwago Musima yazimbye akasaawe kalinga ka table tennis ne tugenderako twalowooza politics wa mwoyo w'ekisiru owedde ow'okuwuddiisa abantu deception abantu mubalimba bulimbi byaggwako Lukwago abantu kati balira nti abantu batambudde abantu balina amasimu agenda n'akebera drainage system y'omu America oba Kenya kale oba South Africa ng'emyala giri wansi naga tukyali mabega kati gwakulabanga enemy of progress actually Lukwago is the key enemy of progress owa Kampala Lukwago singa anaasigala nga meeya awo bingi tebigenda kukolebwa era singa Jennifer Musisi teyali headline anti tanyigibwa mu ttooke singa enguudo ezisinga mu Kampala omwo n'ebintu ebisinga tebiri bwe bityo ne lwakuba ye yali kagumba keegoze Lukwago alina empala naye ne Zahara era buli kintu Zahara kyawomamu omutwe actually nze nzikiriza nti kino in a long run kigenda kuyamba Zahara in a long run wabula in a short run abo abagobeddwawo bamunyigidde naye munnakampala yenna ategeera ate agenda kugamba nti Zahara yakoze omulimu I'm telling you kubanga fe tuli ba analyst ensonga ogitunuulira eno n'eno in a long run kirungi in a short run ababadde balyawo emmere famire zaabwe bakola ki ababoda abakyala abadde bateekawo ebintu tebafunyemu ne gavumenti egenda kufuna omusolo abadde bakolerawo babadde batono kubagenda okudda mu bizimbe bigenda ozizimbibwa okuva eri ku ssaawa ya Queen paka ewa Kiseka n'omusolo gugenda kubeera mungi n'abantu bakolemu environment ennungi ng'eri Kirini omwala gulabisa bubi in the city center Lukwago ddako ebbali engineer balimu ezo aba yaaliwo oba abalala asobola okutegeera ensonga nti gavumenti oba mmeeyo okwatagana nayo balooya muba balungi mu parliament naye mu local government you are not good engineer kajja akwatemu